mwebale kubanga mukyala ba Sweeney Love, and of course tukwebaza gwa subscribing, liking, sharing all day all night banange tuiza tutyo kutabebaza. Now today olunaku lw'ejjo omukyala Rema Namakula n'omwami we Hamza Embuzzi babadde celebrating wababadde bakuliza omwana waabwe akiika. Baby Aliyah is the person that I'm talking about. It is the princess going jogerako olunaku lw'ejjo babadde bamukuliza akika. And if you don't know akika, mu Buisiraamu omwana bw'azaalibwa bw'abeera muwala bamusalira embuzi 2, bw'abeera mulenzi bamusalira embuzi 1, kubanga kwebaza, kubanga kujaguliza ekirabo ekyo kiba kituuse mu nsi, and of course n'okwebaliza n'okusabira n'okwongera okuwaayo omwana ono mu mikono gya Allah subhanahu wa ta'ala. And of course the event was colorful. Obimanyi bya Rema tabizanyiramu. It was amazing. Abantu babaddeyo bangi. People were there to celebrate. Babaddeyo ne babajagulizaako. Abanaddiini okuva eri kasozi ekibuli, and of course friends and family y'omwami Hamza n'omukyala Rema Namakula, and of course they graced the presence. So if you missed, you missed. Well, tukuletedde omukolo gwa kiika ya muwala wa Rema Namakula, Baby Aliyah, Princess Aliyah, mu bujjuvu nga bwe gwabadde. No filter, no nothing, just nga bwe gwabadde. Tubebaza okusigala nga mukyala ba Sweeney Love. Thank you for subscribing, thank you for sharing, and thank you for liking. See you next time.